Giyise mu P1 nali mu myaka gwa 1976 ne mala P7 mu 1982 gy'emyaka okuva we nasoma P1 gy'emyaka 47 naye toilet mwe nagenda pitilatrine mwe nagenda mu Kinya kigendamu n'abaana leero mwaka gw'2023 eka we nasomera wano ng'okwambala bwenti mba neeyazise kaakati bannange nonga mwoja n'ebisenge bibitinaatera okugwamu kutemu n'ettaka linga ng'ekijjukizo yeetaaga lot of rehabilitation kubanga one thing abasomesa ez'abaana Mubusimba wano obukomera muteke wano natural fence ate mwana pili prefect w'emmere prefect w'emmere banga gamupe afuweri ntiraba nwa kitegeeza bwoba yalwadde omufumira ayinza kulwala mu mbeera naye buli naku muwonya oba muwonyedde kuba nze naye ono omuyizi enjala ng'emulumyenye banyerawa yona balina kyamaliza obuddewo kati mugambo og'enjoozi bagamba abo nabasa kaakati bannange nonga mwoja olwanze neekaabya namwe bugu muliwulira Pola. weddeyo
Nagamu banani eka nchwe nasomera wana ngokwambala bwenti banne yazise. Okay. Hey, thank you. This is primary 5. Hey. Welcome again. As we move with their team, I'll question you. I'm very happy to be here this morning, the mayor, Kono, Mr. Edison Kasanto. One song. 1, 2, 3 begin. Any song? Teacher, give us one song. Era nga tuli mu order. When were you born? Ati mujukire wano wasigaddewo ki? Kubanga wanu twalikoze ki? 1 minus 7 kisoboka? Tukola tutya? Tugenda ku next figure ne twewolawo. Olinde? Ati wano tujjawo 1. Here our country from not the list in honor, but the list children to see the levels of leadership. The first political leader we have in our system is the elder. Ebizibu byetulisanga nga wano ku teachers quarters, toilets, tetulina toilets. Toilets oyina kusooka kwetereza misana. Ate bw'oba buzibyo oyina kusooka kulinda ne bukya. Wano tetulina toilets, amazzi tetulina, gatutawaanya, gakusena woosa, gakugula, n'amasannyalaze gennyini gatutawaanyaamu. So tusaba bekikwatako oba abo abawulira nti nno bandyetaaza otuyambako ku ssomero lyaffe lino eno batuyambeko, bekikwatako tusaba batuyambeko mu nsonga. Enju ze tusulamu simbi naye nga olaba nga bw'oziraba bweziti bwe ziri bwe tuzisulamu tukwala obuvunaanyizibwa ffe nga ffe abasomesa oba nga abakozi ba wano ne tuzikozesa nga bwe twazisanga kubeera naffe twazisanga bwetu. Amayumba tegatumala, abasomesa abasinga bava wabweru. Waneno tuliko abasomesa tulinga 8 naye nga ate abasomesa ku ssomero bangi abasinga bava wabweru. Olw'ensonga ennyumba zonga zo ntono ate n'obufundanfunda. So tusaba bekikwatako batuyambeko, ennyumba bazitereeze, ennyumba zisobole okubanga nti no zikola ki ziyambibwako ziddaabirizibwa. Kuba ffe twajja okukola naye twazisanga ziringa bwe ziri. Anti nga bwe nakunnyonnyoddeko nti oyina kwetereeza misana bwe buziba oba tulina kyakola kubanga tugenda kutweyiza abaana ze bakozesa wansi ze tukozesa nga wanino ku teachers quarters. Bwe buzibu bwaffe obusingira ddala obuzibu ddala. Obwo bulumu obubiri bw'abasomesa n'abagenya babazze. Kati eri emabega ya blockinga kati kitegeeza tetulina toilet kuba n'eno eyagala mpya yajjula. Ebu challenges obutono obuliwo. Challenge esooka toilet. Government yatuwa toilet eno naye tetumala kusinziira ku population. Tusaba singa balinayo engeri endala batufune ku toilet ey'abaana n'abasomesa. Tetulina toilet zitumala. Ate nga tulya. Classes ze tulina okusinziira ku namba egyembagambye tezimala. Tusabayo ku bizimbe ebirala. About 7 classes. Na administration block bwe kiba kisoboka kuba kati tutwenyigamu wakati ekyalibadde ekibiina tukikozesanga office. Administration block
kyetagisa okufunda kwa classes classes abaana betulina nfunda kyova nsaba gavumenti etwongere ku bibiina tusobole okuba nga twawulamu abaana bano streamers musanvu egiyise mu P1 nali mu myaka gwa 1976 ne mala P7 mu 1982 gy'emyaka okuva we nasoma P1 gy'emyaka 47 naye toilet mwe nagenda pit latrine mwe nagenda mu Kinya kigendamu n'abaana leero mwaka gw'2023 kati katusooke tutendereze abantu abakulembera Uganda emyaka egyasooka kuba omulimu gwe bakola gwali mugumu guwangadde kuba nze sinza omu ku basooka mu ssomero lino essomero nze nalijjamu luvannyuma nnyo kubanga bazadde baffe mwe basoma so mama wange singa abaddewo singa agenda kuweza myaka 8 kati naye yasoma wano ne jjajja wange yasoma wano kati pitira tulinye yazimba jjajja wange n'asoma mama wange n'asomawo nange nenzija nsomawo n'abaana bange basomewo n'abazzukulu bange basomewo nga tuli ku Kinya kimu kati batugambye eri blocked kituufu bo bali bakola omulimu mulungi singa bana bakola ogwagadi byengalye simanyi senga ssomero lino bwe liri ne kati yiye eri blocked tetulina busobozi buteeka wano toilet y'amazzi n'ekiswaza nnyo nga tuli mu municipality ng'abantu bagenda mu pit latrine n'olwekyo kino bwe mba ŋŋamba gutusinze ffe abakulembera ffe twasomanga wano nga tubeera abanga 16 bwe tuba abanje nnyo twabanga 2 lino lirina abaana 720 likyakozesa ebibiina byennyini bye twakozesa naffe ate bye twasangawo ebibiina ebirina emyaka nga 10 ekisooka abantu bedda baakolanga emirimu emirungi okuba nti essomero eriri mu myaka 10 ebibiina bikyaliwo njagala kwebaza nnyo n'abakulembeze b'essomero ne local government okuba nti bakuumye ebibiina ebyo ne basigako kalangi wadde nga mu bibiina munda ndabye nga seminti awo mogose ya abaana basomera mu floor nga si nnungi entebe nazo zeetaaga okwongerako naye obungi bw'abaana bono obuli wano twetaaga kumpi essomero eddala eryenkana eririwo twegatte ku lino we want double this everything double ennyumba z'amasomesa times 5 enyumba toilet si times oba 10 ate essomero lyennyini times 2 singa tufunayo ebibiina ebirala 7 ate nga byo bizimbiddwa ku nkola ey'omulembe ate nga tebalese bano abamala gazimba twagala abazimbi abalina omutima gw'eggwanga ng'abazimba essomero lino mu 1910 kakati n'olwekyo byendabye wano abasomesa mbasiimye bakoze ogwabwe naye era olaba nti bakolera mu bugubi gye basula wanakuwaza ebibiina mwe batuula bizibu nnyo library bagezezaako gisaawo teriimu bitabo olaba nti yeno okukabuyonjo simanyi nakyakwogera katonda yeka yaba atusaasira this is not only a sad story waliwo ebirungi abaana mubalabye yes ninayo kimu nga odigaalo nakuwadde okusanga nga bakyusa uniform naye tetujja kyogera ne board naye olaba nga abaana bagezezaako wewaawo wetutuuse mupitu awo tulabye obuzibu obuli mu baana baffe naye abasomesa bakirabye bajja kwongeramu amaanyi so abasomesa tubeebaza non teaching staff tugyebaza kubanga olabye omusajja oli ali bwomu ali kawunga afumba ebijanjalo wera abaana bamukwatirako nolaba nga abafaayo asikali baŋŋambye balina omu kati tasobola kukola misana nakiro kati emisana essomero teribaako musirikale ate nga kyangu nnyo omuntu omubi okuyingira wano emisana ekiro essomero lino lyonna okuligamba nti likuuma omuntu omu okuva January okutuuka December yetalwala yetafiirwa yetafuna liivu kubanga kyateeka alina ofuna liivu yetagendako waabe kuziika so bw'ogamba naye n'obunene bw'essomero nti abeera eri n'eno teriyo sentry akkirizibwa kuma ene government installation ng'ali omu ekitone nnyo balina kubeera babiri at once
sigamba nti omu n'akuuma leero omulala n'akuuma enkya balina kubeera babiri buli lunaku n'olwekyo balina kubeera bana ekitone ennyo ate ekirala balina kubeera 6 kubanga kuliko n'ateekwa okulabirira essomero lino emisana so ku basirikale nga 6 abaali badde wano tulinako omu kati wano ekikulu ennyo Katonda yakuuma bye mazima. Strategic development plan ya Mukono Municipal Council abasomesa twabasinkanye nga bakulemberwa mukyala wamala babadde bangi ne basaba aba head teacher bennyini nti buli class gye tubazimbira ebeere nga eri yakalina tugenda kuba plan tutandike tusooka phase 1 tulekewo phase tubanaffe abali tuddiramu balitaako phase 2 ne phase 3 landi eno ejja kutumala okuzimbira abaana abo bwe banaatunga bwe banasomera emyaka egiddako so tujja kukozesa ettaka lino naye nga basically tuzimbe kalina esooka kalina eyokubiri abaana